to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01. Donate today. محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المؤمنون، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyini matenda amajjuvu agatali mu bukendevu, awaniridde eggulu n'ensi na byonna ebirimu. Ye muwanirizi Allah subhanahu wa ta'ala ow'entunnunsi zaffe yazirina Allah, ebiri mu ggulu ne mu nsi omulabirizi waabyo Allah. Yasaana Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga asinzibwa. Tumusaba Allah asooka okusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyafuuka ensonga najja n'ekitangaala ekyayatiikirira ensi eno min masharikiha wa magharibiha, ebuvanjuba n'ebugwanjuba. Ekitangaala kino eky'eddiini gye kiri. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko okusaasira n'emirembe egy'olubeerera n'abo bonna abali ku buufu obw'eddiini eno y'Obusiraamu. Naamira omwoyo gwange okusingira ddala n'okulaamira emyoyo gyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaffe bwe tuwangaalira. Tukimanye bulijjo nti la falaha wala saada wala najata illa bittaqwa. Teriyo agenda kuwangula era teriyo agenda kwesiima mu nsi muno awone ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala illa liman haqqaqa attaqwa, okujjako oyo yekka agenda otuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'okutya Allah subhanahu wa ta'ala yakuteeka mu nkola mu mbeera zaffe eza bulijjo. Baganda bange abakkiriza, khutuba yaffe eno y'olwaleero hajatu nnansi ila tawhid, obwetaavu bw'abantu eri okwawula Allah mu kumutegeera era obwetaavu bw'omuntu eri okumanya Allah subhanahu wa ta'ala. Edduniya eno kwe tuli, Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekako nga tuliko ekiseera kitono, naye ekyatuteesa wano era ekyatutonza n'ekyatumya bannabbi bonna bwe bwetaavu bw'omuntu bw'alina eri tawhid, eri okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ababaka bonna Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma ba'athahu ila tawhid, yabatuma ne message emu yakwawula Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslu da'wa fi tawhid. Ekikolo mukoola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala kiyimiridde ku nsonga ennene ey'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Anta bihajati massa ila tawhid. Muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze omulungi, tulina obwetaavu bunene eri tawhid n'okusinga obwetaavu omuntu bw'alina eri emmere.
tulina obwetaavu bunene nnyo eri tawhid n'okusinga obwetaavu omuntu bw'alina eri abasawo. Fahajatu nnansi ila tawhid, obwetaavu bw'omuntu eri tawhid bwe buli waggulu wa buli kintu kyonna. Allah kyava yatuma ababaka ne message ennene ey'okumwawula. Kyava Allah ategeeza walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llah wajtanibu at-taghut. Allah agamba nti twatuma mu buli mulembe ne tutumamu omubaka. Bannange omubaka w'omulembe guno paka Allah bwagenda okusingako ensi eno ye Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah yamutuma ne message ennene eya tawhid ey'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah tegeeza saatonda muntu wadde okutonda amajinni illa liya'budun, okujjako ekyabantonza kubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala mbwomu. Bw'omala okutegeera nti obwetaavu bwa tawhidi bunene n'okusinga obwetaavu bw'olina obw'omubiri gwo, obwetaavu bw'olina eri omusawo, obwetaavu bw'olina eri emmere, tawhidi ali waggulu w'obwetaavu bwonna. Annansu bihaja ila al-khaliq. Baganda bange abasiraamu, omuntu yeetaaga Allah mu bulamu bwe. Omuntu yeetaaga Allah mu bulamu bwe. Obulamu bwaffe bwonna twetaaga Allah. Ezzadde lyo lyetaaga Allah. Okulongooka kw'abaana kwetaagisaamu Allah. Ebyenfuna ebirimu emikisa emituufu bwetaagisaamu Allah. Teriyo agenda kubeera mu nsi muno agiwangule nga tategedde bwetaavu bw'alina eri omutonzi Allah. Kyava Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an ey'ekitiibwa fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar fatakuna min al-mu'adhabin. Togeza n'osinza ekitali Allah, n'osinza ekirala, fatakuna min al-mu'adhabin, anaakola ekyo n'asinza ekitali Allah, n'alaga obwetaavu mu bitonde ebirala. Bangi abakeera ku makya abasiraamu ne basaba ebitonde, ne basaba embuzi, ne basaba ensozi, ne basaba emiti, naye fahajatu nnansi ila al-khaliq fawqa al-hajat. Obwetaavu bw'omuntu eri Allah buli waggulu wa buli kyetaago kyonna kye weetaaga mu nsi. Hatta al-atibba walaw ijtama'a al-falasifa, ne we beegatta bakagezi munnyo abasawo bakuwonye, weetaaga Allah. Bizinensi yeetaaga mu Allah. Ezzadde lyo lyetaaga Allah. Amakaago geetaaga Allah. Bizinensi yeetaaga Allah. Bwe twajja Allah mu bulamu bwaffe n'atuteera ensi eno, ate nga tetugenda giwangula, kyava Allah subhanahu wa ta'ala atwekesa n'atwewaza okusinza ekitali ye, obutalaga bwetaavu mu ye. Kyava tugamba fala tad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Togeza n'osinza lubaale, n'osinza katonda omulala atali Allah, fatakuna min al-mu'adhabin. Anaakola ekyo n'asinza entaana, n'asaba abafu, n'abeera n'irizi, n'alaba nga obwetaavu bwe buli mu kusamira, fatakuna min al-mu'adhabin. Allah yagamba agenda kubeeramu abo abagenda okubonerezebwa. Ayyuha al-muslimun, Allah ategeeza mu Qur'an y'ekitiibwa ma uridu minhum min rizqin wama uridu minhum an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah atugamba nti abantu boolese obwetaavu bwe balina mu Allah, Allah tabeetaaga mu riziki. Nti mumusinza mu bwomu Allah afune ebyobugagga, nti mumusinza mu bwomu Allah anyweze namulondo yetu. Allah si kyayagala. Ma uridu minhum min rizq wama uridu minhum an yut'imun. Allah talina bwetaavu bwa kuliisibwa. Yava Allah tegeeza mu Qur'an y'ekitiibwa n'atugamba nti inna Allaha huwa ar-razzaq
dhul quwwati al-matin. Allah ye mugabirizi. Tuleme kunoonya bugabirizi mu birala. Inna Allah huwa ar-razzaq. Kebera business ye biri wansi. Kebera omusingi gwa business na bikibe wesigamidde. Inna Allah huwa ar-razzaq. Allah ye mugabi mumanyage min asma'illahi al-husna annahu huwa ar-razzaq. Inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Yalina Allah manyi atamanyiga Allah manywevu. Ebirala bino byonna abantu ebesigamira abalina emmundu abalina security ezo sinywevu ne inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Allah yalina rizq. Bweyo bisumuzo byanfuna Allah lago obwetaavu bweri Allah. Bukuba kulongoka kwa zadde ezzadde lireetaaga Allah. Obulambo bwetaaga Allah. Obwetaavu bwaffe bwe tulina eri Allah buli waggulu wa buli kyetaago kyonna ky'omanyi mu nsi. Twagenda n'abeerawo neetaaga ennyumba, neetaaga emmotoka, neetaaga omusawo, neetaaga looya, naye obwetaavu bwaffe mu Allah buli waggulu okusinga obwetaavu omuntu bwe yeetaaga eri ebisigadde. Baganda bange Abasiraamu, bwe tubanga ddala tulina obwetaavu eri Allah, obwetaavu eri tawhid, message Allah gye yatuma nabo bannabbi wa aslu da'watu al-anbiya, ng'ekikolo kya da'wa y'abannabbi kana tawhid wa kana mihwaruha, beetoolera ku tawhid. Kyekigambo ffenna ekituyingiza mu Busiraamu, ekigambo nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kakasa n'omutima n'enjatuza olulimi teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Baganda bange Abasiraamu, tusinze Allah. Olwaleero nga tumalako emyaka muwulira ebirango ne WhatsApp groups eza family, abantu bayita abantu mu family bagende bamanyagane, naye abantu bamanyi Allah. Abantu abo aba family bategedde Allah kubanga obwetaavu bw'omuntu eri Allah bunene nnyo n'okusinga okumanya gwe nasabuka olulyo olwo. Naye olwaleero ebirango biwulira bazzukulu ba gundi, ab'e Masaka, ab'omu Kidda, ab'e Bulemezi bayita abazzukulu n'abajjwa n'abaana mu kumanyagana, naye okutegeera Allah. Owulira ne family ezimu waliyadu billah nga ziyisa ebirango ku radio ne ku TV ne ku WhatsApp groups eza family, kulima bijja tewaba asigalayo abazzukulu n'abajjwa. Senga zaalika teweerabira, kojja gundi tolewerabira n'otajja. Baganda bange Abasiraamu, teriyo mukolo mu Busiraamu nga gwa kulima bijja. Teriyo mukolo mu ddiini nga gwo guli awo gwa kulima bijja. Omukolo abantu gwe babeerako ne bayita abeebule n'abeebwe aba family ogw'okulima ebijja guyimiridde ku nnono ekontana ne Allah. Ebijja n'omupakasi abirima, ne neiba wa abirima, n'omu abirima, neeraba abantu ebakoola abazzukulu n'abajjwa bonna bajja ku mukolo ogw'okulima ebijja naye nga balina ekigendererwa. Be bawulira nti balina empewo zeetaaga okusalira, be bawulira nti balina empewo z'ekika zeetaaga okuweera emitango, be bawulira nti balina empewo z'ekika abaana n'abazzukulu bajje balime ku bijja. Teriyo mukolo mu ddiini nga guyimiridde kulima bijja, birimibwa omuntu yenna. Naye ogenda okugulaba abantu nga bakuteekamu ne ssente, ne famire ezimu ziba nkambwe nnyo ne zitanza n'abantu abatajja kulima bijja. Baganda bange, tudde ku asulu. Obwetaavu bwaffe mu Allah bunene okusinga obwetaavu bwe tulina eri emmere, okusinga obwetaavu bwe tulina eri abasawo, okusinga obwetaavu bwe tulina eri embeera zaffe zonna. Tukimanye nti obwetaavu bwaffe bunene fawqa alhajat. Bwe tunadda ku asulu, Allah subhanahu wa ta'ala gye yatumisaako ababaraka, ne tudda ku nnono ey'eddiini ey'Obusiraamu, tugenda kubeera nga twesiima tutuuke mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tusiimye. Teriyo muntu ali wano nga talina bwetaavu mu Allah. Teriyo muntu ali wano nga talina bwetaavu mu Allah mu zadde lye. Ezzadde lyo lyetaaga Allah, bizinensi yeetaaga Allah, obulamu bwo bwetaaga Allah,
obulamu bwo bwonna sha'nuka kullu, embeera zo zonna zikwetaagisa Allah. Allah tumutegeere. Tunamala okutegeera Allah, Allah agenda tumalira. Tunamala okutegeera Allah ne tuva mu birala byonna, kubanga osanga abantu nga bazze nga basaala nga baga nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, naye nga ate balina be batuulidde mu waleti. Jjukiramu olunaku Allah lwayinza okukuleetera omusiiba, bweriba accident oba okufa okwekibwatukira, Allah n'akujjulula bagenda okukebera mu waleti, nga ddala bwe tubadde tubalanga omusaaze ng'abadde asinza birala. Bangi abeera birazi waleti mu mizikiti, Allah n'ababikkulanga mulimu n'endaga muntu ey'erinnya lye, naye nga bw'otunula omanye ebimukwatako. Allahu akbar. Essaba eddamba eriri omwo, iriza eziri omwo, embuga eziri omwo, amannyo g'enkula, enjala eziri omwo, ebintu ebitategeerekeka, naye nga n'endaga muntu mweri. Waliwo eyagisuula ne bamukubira essimu, akakiiko k'omuzikiti agikime, n'atya okugikima kubanga yategeera ebirimu, bamaze omubikkula, naye mu maaso ga Allah oli mubikkufu. Jjukira y'akaseera Allah asobola okukuleetera omusiiba, n'ofa ekibwatukira, n'ofa accident, bagenda okwaza n'okuyambulamu engoye bakunaaze banna abasiraamu abadde balaba nti osaala nabo, kube kasinge nga gwe obadde n'omwazinyi, kube kasinge nga ne ku lukiiko lw'omuzikiti kwoli, naye nga bayambula engoye bazijjamu oba kanzu oba mpale na ssaati nga yirize kuli mu kiwatu. Oliswala mu maaso g'abasiraamu abo, naye oli muswavu nnyo mu maaso ga Allah. Twenenye essaawa zino, twejjeko bye tulina ebikontana ne Allah, twejjeko bye tulina nga tetunnasinkana Allah. Tukimanye nti obwetaavu bwaffe mu Allah bunene, obwetaavu bwaffe mu tawhidi bunene. Law arafu nnasa tawhid fatawhid, bananga okwawula Allah kwe kusinga ebbeeyi. Law kanu ya'lamun, senga abantu baali bamanyi. Tudde ku asulu eyo eyatutonza, wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal barru wa huwa tawwabul karim. Alhamdulillah wala aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Baganda bange abasiraamu abasembedde wano, nziramu okukuutira omwoyo gwange n'ejjamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukimanye bulijjo nti hajatuna ila tawhid, obwetaavu bwaffe mu tawhid, mu kutegeera Allah, fawqa alhajat, buli waggulu wa buli bwetaavu bwonna, buli waggulu okusinga obwetaavu bwetaaga eri emmere. Omubiri gwo guno gwetaaga emmere, naye obwetaavu bw'omubiri gweri emmere kitono okusinga obwetaavu bwo bwetaaga mu Allah. Obulamu bwaffe bwetaaga abasawo, naye obwetaavu bw'okwagala abasawo butono nnyo okusinga obwetaavu bwe twetaaga mu Allah. Fahaqiqu tawhid, bannange twawule Allah subhanahu wa ta'ala. Buli omu akuba ettooki mu famire ye, buli omu yeetunuulire akuba ettooki mu famire ye. Abantu ba famire yange bali kuki? Bonna bali ku tawhid, bonna bategeera Allah. Wa anziru ashirataka al-akrabin, Allah atugamba nti muwonye mutaase abantu b'eŋŋanda zammwe nga mubataasa omuliro, bategeere Allah. Zino enkiiko ze mukowola abantu okumanyagana, abazzukulu n'abajjwa, abantu bategeere Allah, bategeere tawhid.
muteekemu omusomeso wa tawhid okusinga nemuleeta ow'omutuba ne muleeta ow'akasolya ne muleeta ow'olujja naye ng'abantu tebategedde Allah. Obwetaavu bwaffe eri Allah bunene n'okusinga obwetaavu obwa famire yo bwe weetaaga okumanya ow'omutuba n'ow'ekika simanyi n'ow'olujja. Baganda bange famire tuzizze mu tawhid. Allah kyatugamba nti wa anziru ashirataka al-akrabin. Olwaleero abaana baffe bawummudde. Osanga n'abazadde abamu abayamba ku mabujja ago okubabuza nga babateeka mu kusamira. N'atikka abaana mu kamunye, mu kabangali, abatwala mu kyalo balime ebijja bafune emikisa olw'okubanga basomye bubi. N'otikka ezzadde lyo ligende mu kyalo lisamire olw'okubanga mwazadde abalongo. Obwetaavu bwaffe eri Allah tebuli mu balongo. Obwetaavu bwaffe eri Allah tebuli mu bijja. Wabula hajatuna ila al-khaliq. Obwetaavu bwaffe buli mu Allah. Allah yamala byonna. Teri yagenda kukumalira nsonga zo. Teri yagenda kukulongooseza zadde lyo nga teririimu Allah. Naye osanga abazadde abamu nga bayembyeko abaana baabwe okubula. Anti munaye ennaku zino eza Krismasi obutabeera mu busungu bwa Allah tugende mu kyalo ate awona busungu bwa Allah ate agenda mu shiriki. Alimisa baana bijja. Baganda bange obwetaavu bwaffe eri Allah bunene. Obwetaavu bwaffe eri tawhid. Abazadde muyambeko abaana bammwe okubalungamya. Kale oba osazeewo okubulabula wekka saasira ezzadde eryo. waliyakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyya dha'afan khafa alayhim. Musaasira amabujja ago. Lwaki mugeeta bemukusamira? Lwaki mugayigiriza ebintu ebikyamu? Musaasira amabujja gammwe ge mulina bw'oba osazeewo okubulabula wekka. Naye abaana mubajje mu kubayigiriza ebintu kubanga omwana kyakulabako kyakopa. Bagenda kulaba taata bwe yatuukanga mu kyalo nga bwe yeetooloola entaana. Taata bwe yatuukanga mu kyalo nga biro byakola ku bafu. Taata bwe yatuukanga mu stenseni nga bw'asala embuzi bwe yeetooloola. Amabujje gaffe tugasaasire. Bw'oba osazeewo okubulabula wekka. Ekisembayo baganda bange abasiraamu, abaana baffe nga bazze awaka bali mu luwummula, ng'ensi eri mu kuwummuza baana, mubeere basaala eri ezzadde. Abaana bammwe mubawookinge ku byonna bye balaba ku TV ne ku masimu, ku byonna bye basoma mu rumuzi zaabwe. Ensi eno tetudde. Ba agenti ba shaitani tebeebaka laylan wa nahari, misana n'ekiro, bali ku mitimbagano, bali ku TV, bali mu nsi batambula. Naye ezzadde lyo ekisinga ebbeeyi mu property Allah gyakuwadde mu nsi nga tekimanyi na arcade, tekimanyi na supermarket, tekimanyi na mmotoka, lyezzadde. Abaana baffe tubawa obudde. Abaana baffe tubafuule bize mu kutegeera Allah. Abaana baffe tubafuule bize mu kutegeera ekitabo kya Allah, Qur'an. Bane muleke kuleka baana, muleke kulagajjalira mabujje. Enkya toliiwo, ezzadde lyo lyerigenda okusigala naye ogenda lirekooti. Abaana tubalekedde bammeidi nga ne bammeidi abamu be tulina si banzikiriza yaffe. Tudda kiro tukeera ku makya. Ezzadde lyo kikulu n'okusinga bizinesi gy'olimu. Eyo sadakatul jaariya nabbi gye yogerako sallallahu alayhi wasallam. N'atugamba nti idha maata ibnu adam inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Omuntu bw'afa emirimu gye gyonna gikutukawo. Abatakyasaala, abatakyasiiba, abatakyagamba nti Allah nsonyiwa, naye Allah byamulekerawo ebigenda okusigala nga bimuliikiriza gy'ali paka lwalituuka ku kiyama. Waladun salih, ye mwana omulongoofu, yoyo gw'olagajjalidde, gw'olekedde TikTok, gw'olekedde emitimbagano. Abamu ayogera n'aba agenti ba shaitani be babayingiza mu bisiyaga, babaweereza bitundu bya kyama, be babateeka mu masturbation. Abaana bangi abavubuka abali mu masomero olwaleero, amasomero ge tulina, abeetabye mu mizeegi emikyamu nga bakolagana ne ba agenti ba shaitani ku mitimbagano.
Lwaki ogenda ne weebaka n'oleka abaana ku TV? Lwaki okwasa omwana wo essimu eyaseereza n'ogenda ne weebaka? Sadakatul jaariya gy'oliko gye waalirese ku nsi ekuliikirize, ate gy'olagajjalira eyo property etamanyi arcade, etamanyi supermarket, etamanyi bizinensi yonna kebe yakusuubula mu mundu. Ezzadde yali nabbi wa Allah mulamba Nuh, yalaajana lwa mwana we yali omu bw'ati Kanaan, ng'amulaba azikirira mu mataba. Allah n'amugamba nti innahu amalun ghayru salih. Tolina kyolese, ogwo omulimu si mulungi, kiregeeza omwana mulimu. Naye abaana baffe bayize emize emibi. Olwaleero tubalina mu holiday nga n'abazadde abamu amalako wiiki nga talabye mwana we, adda kiro akeera kiro. Ate sente ezikutawaanyera onoonyeza abo. Ate bw'olagajjalidde obeera otya ne bizinesi gy'otasobola kucekinga kumanya etambula etya. Ate n'obeera n'omwana nga tomanyi asadde, asomye ku Qur'ani, emikwano gy'emituufu be baani, bw'abeera mu luumu asoma ki? Bwe tunaateeka eddiini mu baana baffe tugenda kuwona ebibambulira n'ebitutuukako mu maka. Abaana bwe batabeere mu ddiini, Allah n'agatta omukyala gw'olina atali mu ddiini, n'abaana bo be walagajjalira gwe, togenda kuwona bikemo biri mu bakyala n'abaana. Kyekyo Allah kyategeeza nti inna min azwajikum wa awladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Abaana bammwe abamu be mulina n'abakyala bammwe abamu be mulina balabe bammwe, mubeerenga mubeewala. Analagajjalira abaana ne bataba mu ddiini, be basobola n'okutunuzaamu TV ne bagamba nti taata atukwata. Abatali mu ddiini kasita baneegatta n'omukyala, buli omu amanyi wano omukyala gw'alina, buli omu amanyi wano omukyala gw'asuza. Ate oyinza okuba tonnaba kumutegeera nga tonnatuuka ku bintu bibiri. Bw'aba Allah tannaba kukwavuwaza na kumuzzaako, oyinza okuba tonnaba kutegeera ani gw'osula naye. Kaalyegatta n'abaana abatali mu ddiini, tojja kuwona bikemo by'abantu abo ababiri. Temulagajjalira baana ye message yange. Temulekera baana mitimbagano. Abaana bali mu bikolwa ebya shayitaani, bali mu masimu balaba pornography, bali mu masimu balaba zipono, balaba zibulu movie, bali mu masimu babalaga omusajja bw'akwana omusajja munne, bali ku mitimbagano balaba omusajja bwe yeezanyisa bayingira mu masturbation. Masturbation bulwadde bw'akabenje bubi obumazeewo abaana baffe, bulwaza ne kansa, buleeta endazi za shayitaani, bumalamu omuntu okutegeera, bunafuya omuntu. Naye olwaleero abavubuka abasinga obungi yu'anuuna min hadha al-marad, obulwadde obwo bubasumbuwa. Tetulagajjalira baana, tuteeke focus ku zzadde lyaffe, tulitegeeze Allah, litegeere Allah, tulongoose abaana baffe tuuke maaso ga Allah, nga Allah tusinga. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Warḍa Allahumma an arba'atil khulafa al-mahdiyyin hum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'i sahabati ridwanullahi alayhim ajma'in. Allahumma izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا وغندا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.
Do you know that Muslims in villages do not have carpets in their mosques? Or have you ever realized that some carpets in the mosques are in a bad condition? Rahima Foundation, together with Thuraya Islam Media, calls all well-wishers for a Masjid Carpet Appeal fundraising program aimed at providing carpets to mosques all over Uganda. Your investment will be Sadaqatul Jariyah, or continuous charity for all those who donate. Let's join hands by donating only $3 or 10,000 shillings on Airtel 0708 222 330 or MTN 0788 020 301. Kindly donate what you can and earn rewards for every prayer made on them. Donate today to support the Masjid Carpet Appeal as we continue to change the stories of many mosques. Send your donation on 0708 22 23 30 or 0788 02 03 01.